Nindeke wafe nimekubija emizimu je wafe birabika binyivu ensisira ye wafe erabika eyagala kuzimbwa nembalokole ntyayo abona bokuyira bafere nemba amasheka ndagendayo bana abakuba ebitabo n'abentwetwe mbalamusiza kasitoma wamwe nemagamaga netunuleri aningeni gatariko musumba nemuzawudane newunaganya aningeni gatariko musumba ewama mafina ndagendayo aningeni gatariko musumba ewakapompe yonnatukayo aningeni gatariko musumba emitwesa tweyo negifuwa aningeni gatariko musumba ebere lyogonya neninonya aningeni gatariko musumba sijja kwerabira omusawo yantuma eswera enkazi mazima seerabira nebwe yantuma esiri ensajja ekyasinga okunnuma ennyo nantuma omutima gw'enkukunyi omubiri gubunya amagirita wansi w'ekitanda bibbo omubiri gubunya amagirita wansi w'ekitanda bibbo ennazongamu byonna nawunzika nga nkoze losi nemagamaga netunula eri aningeni gatariko musumba nemuzawudane newunaganya aningeni gatariko musumba ewama mafina ndagendayo aningeni gatariko musumba ewakapompe yonnatukayo aningeni gatariko musumba emitwesa tweyo negifuwa aningeni gatariko musumba ebere lyogonya neninonya aningeni gatariko musumba nina ekyama kyange kyenazula nina omuntu wange gwe nasiima yansanga ku kkubo nannondayo nantwala waka naŋŋamba wummula amaziga we gakoma omusala nekwologosa omusaayi gwogwayika gwanyamba okuva mu nnaku byaliwo nebigwawo byanalizonga byaggwawo byaliwo nebigwawo amaziga gogaggwawo byaliwo nebigwawo n'ebyakapopo byaggwawo byaliwo nebigwawo ebyobusamize n'obirema byaliwo nebigwawo n'abansekerera ne basirika byaliwo nebigwawo abalabe bo ne basirika byaliwo nebigwawo eby'ekibaala nabivaako byaliwo nebigwawo obwamalaya n'obuleka byaliwo nebigwawo n'emagimoto yaggwako byaliwo nebigwawo ebyakabwakaganda byaggwako byaliwo era biriggwawo entalo z'abasumba ziriggwako byaliwo nebigwawo entalo mu makanisa ziriggwawo byaliwo era biriggwawo n'ettogikwata kaliggwako byaliwo nebigwako nettogikwata kaliggwako eyo ate mukayimba ako akatuyingizaawo byaliwo nebigwawo omukyalo oyo alimake omwana wa Revival Band ate nga amuyiyiza ye mutesi mulala musumba igagasini abizaayo yekabiyiya yekabiwandika yekabikwata video kugamba yansobera nange so ne bangambaniriza ate ku ssawa yaffe ey'omwenda nga bulijjo okuva ku Monday paka olunaku lwakutaano tubeerawo wano mbakulisaayo nnyo mu wiiki mukulikeyo mu mafuta mukuyikeyo abaliko ku Sunday ku Macham Voice of Believers mbakulisaayo nnyo abali ku Facebook mbabuuzaako mukama waffe yeebazibwe mmanyi mubeera mwataddeko dda team Dubai abali South Africa waliwo n'omusajja bamuyita Ronnie Kasule mukwano gwange ali awo Pretoria tasubwa kugiraba buli service buli program yange esawa ey'omwenda abeerako saako ne program eza church ez'omusumba Igagasini abizaayo omusajja ono David naye ali awo mu America naye mwatulabira mu UK mbebaza nnyo omulimu gwe mukola abali ku YouTube yaffe ABS TV official banaye mukola omulimu gwa tendo gwa maanyi nnyo bwe sibe bazanze ngamba mbeera mbalyaza amaanya nobeeranga okozesa data wo nobeeranga okozesa obudde bwo nosobola okubanga otulaba nosobola
okubanga oli ku ABS TV kyokola kiba kyamanya ate nammwe abali ku ABS TV ingamba TV y'omuntu wa bulijjo nga kwoli mu kutulabira gwe nawate bane mbambula nakufukamira gamba nti thank you so much mwebale nnyo omulimu gwe mukola abaana b'amasomero ba holiday maker ba campus bakulisa mwebale kutikirwa mwebale kusoma bitabo manye bitabo si byamu naye twebaza mukama oyo abasobozeseza okuyitamu ab'amasomero abaana abayisa obulungi omanyi tuli kwetegekera kugenda ku masomero kati munaye wewo waliwo struggle naye tulina okusaba mukama ate n'asobola okubanga atuyisaawo abatannafuna school fees ntusaba era kyobalabanga tuli wano tusaba katonda asobole okubanga ateekawo omukono gwe therefore mbebaliza ddala okubanga muli ku ssaawa yaffe ey'omwenda gwe agamba nti oyagala kulaba Musumbayiga omanye eno program yagiteekamu ssente okubanga ekutuukawo awo wooli wonna mu nsi yonna wonna kwoli ojja kujja olunaku olwokubiri olunaku olwokuna awamu olw'omukaaga ng'olina ensigo yo ya mitwalo 10 ejja Uganda ate ojja kuba omulaba bw'omu si bya kamera tewali kamera bweti tewali agenda kubanga akulaba so jjamu n'ebizibu byo n'ennaku yo ekunyiga ojja kuba omulaba ate nga Friday eno tuyina okugaba amagi tugenda kubanga Musumbayiga abagabira amagi so jangu ekimira amagi jangu okima amagi ogetwalire ogalye then ojja kuba ofunawo enjawulo n'ekirala nejagala okubajjukiza abantu abaweebwako obunabbi abantu ab'obunabbi njagala kubajjukiza bw'obanga olina kye bakugamba okukola nyamba okikole ku lw'obulamu bwo ku lwa future yo ku lw'abaana bo bwe balagula abamu babalagula abaana abamu babalagulako abaami ebintu ebisinga mu birabanga eby'omuzannyo naye bamikwano bw'obanga waweebwako obunabbi ne bakugamba okukola ekintu bwe kiti kikole si bya muzannyo kikole katonda ajja kuba akusumulwa so jangu osabeko naffe ojja kugenda mu paka na Mirembe Road obuze taxi ezijja ekawala service tubeera na 2 ku Friday night tubeerawo okuva ssaawa 10 paka obudde lwebukya ate ku Sunday beera miracle moment leeta omulwaddewo leeta eyalema katonda ajja kuba akola nebisingako so tosubwanga services zaffe awamu ne counseling zaffe olwokubiri olwokuna awamu n'olwomukaaga naye nga bwemanyi programu yaffe twebaza mukama nti abasumba b'enjawulo babeerawo nga balaba abasumba b'enjawulo ne bagamba yes tetude oyo musajja wa Katonda tasosola madiini ne bagamba nti babeerako bagira baso era nga bwendi wano nina omusumba ow'enjawulo gwenkuleetedde era nja kusaba yeeyanjule amannya ge atubuulire na lwaki yasazeewo okujja ku ABS TV oba ku ssaawa yaffe ey'omwenda sebo tusanyusa okukulaba nange sanyusa obasanga sebo ekifo kirungi ng'oli musanyufu kyovola munnaye namwe muli bulungi tuli bulungi munyirira amina amanyabo nze Pastor Sam Abizaayo mutabani wa Musumbayiga Augustine Abizaayo mu mwoyo ne Musumba Andrew Jenga Abizaayo nina okwebaza omusajja ono tasosola kubanga nze ndi musajja mukonjo oli mukonjo all the far from obundi bujo wow naye Mukama azenga ankyusa through his hands okuyitira mikono gya Musumbayiga weetuse maze okusimbawo kyaki si ya mwaka gumu si ya myaka 2 kati it is now 8 years oli myaka 8 nga nsumba olina obuweereza kyaki eri bundi bujo kugombolola ya Mirambi awo mu center ye church yokka y'abalokole eriwo ate yekola ebyamaanyi abantu bebundi bujo balowooza ki bwe balabanga oli ongambye oli mwana wa Musumbayiga balowooza ku ki bwe balabanga oli mwana wa Musumbayiga ate ng'okoze eri kyaki basically era abantu tebakkiriza babuuza kyajja kitya naye kyabeewuunya when Pastor Iga ngali South Africa yatuma Musumba Andrew Jengo ogenda ku officiating church jali church yo yes. And the second time mwenda ogwe December 2018
ate najja namudamu namumpeereza namalayo enaku 4 ng'asabira abantu nga tusabira nateereza akatuuti abakasiru ne boogera abaana abalina emitwe eminene emitwe nekendeera bano bebatwala Chua Hospital kubatapinga abaana batatuula ne batuula. It was so wonderful. Omusumbandru bwe yajja yasabira abantu yasabira akatuuti n'agamba mwana wange genda amaaso kandabe. It was wonderful. As I talk nyina gallery Jemiggo ngeri gyewalaba wano Musumbayiga Andrew ne Musumbayiga nga balina nyina empapula z'abantu abalema kuwona mu ddwaliro. I have them. They get healed from that church. Currently nyine ekigambo Mukama Musumba Sam, I mean. Yes. It's okay. Musumba Sam. Oga erinnya lye ddala gwani? Nze Banzunyachi. Banzunyachi Sam. Ndi muzzukulu w'omusajja yali mubuulizi wa njiri mu Church of Uganda. Esebo. Bamuyita Saleri Banzunyachi. Kati nawe n'ofuuka Banzunyachi. Nga nze mutabani muzzukulu w'omutabani asooka. Ninheriting erinnya eryo. Okay. Njagala osooka nkuwolereyo ekintu kimu. One balizeeko abantu beebundi bujjo mu lulimi olwebategeera. Obebaza okulaba essaawa ey'omwenda. Obebaza okwagala Omusumbayiga nze sibitegeera naye nsaba mwoyo wa Mukama ajja kuwa okubitegeera. Okay, kinkolereko mu lulimi lw'ewammwe. Abantu abeebundi bujjo nga Masahano nga Basima nyo mukalangira ABS TV and indeed ngalwa omwakanisa ya Pastor Iga habo bugumu bwatulinayo. Yes, that's the unity we have with Pastor Iga. Obadde oyogera biki? Munange olukonjo. Nti ogambye otya? Nebaza Mukama olw'okuntuusa akaseera kano. Nga ntegeeza abantu abeebundi bujjo abalaba ABS n'abakkiriza bakatonda nga mbawozamu amaanyi okuddamu okwekwata Katonda kubanga kukwasaganya n'omuntu gw'otamanyi n'akusitula nge Musumbayiga. Amiina. Sam. Ozze n'ekigambo ky'osobola okubuulirako kuba anti engeri gye kiri nti ssaawa ya mwenda tubeera mu kigambo kya Katonda, tubeera mu njiri, tubeera mu kubuulira ne tubalaga n'ebyamagero ebikolebwa wano mu kifo kino Omusumbayiga. So njagala oba mpereko ekigambo oba okirina. Nkisooka mu lulimi lwewaffe. Good. Onkoze bulungi. Yes. Abantu abeebundi bujjo abe Kasese abandi abali mu Fort Portal and Ntoroko ne Congo ABS ekulosinga. Essa mwenda hino nga kubera kana nga kumaya and Mukama nga sonda ahindule embeera yawo. I want God to change their lives. Mpulidemu essaawa ey'omwenda. Amina. Ngambye abantu nti aba 40 Kasese n'abalala bonna. In fact nina na message ekwata ku bantu abali Ethiopia, Kenya ne mu kibuga ne worldwide kubanga it has been spiritually directed and strict. Choba nasobodde okumisinga service eno ku church yange leero. Nasobola okubanga ojja wano. Okay, dayo mu lukonjo obadde okyebaza. Oba obadde ojja. Neryo ngabasaba muyihambiro kwa ABS TV. Kukasira ebintu eby'amaanyi. Ogambye baagale ABS TV. Kuba kugirako ebintu by'amaanyi. Program eno eya ABS TV wamawukingayo. Ukende sumululwa, ukende bohokara, uketunga obuhoro. Osumulwa, noterera, nofuna emirembe. Obuhoro, wafe mu Lunyankole, obuhoro, kwe kubanga oli bulungi. Yes. Kati newammwe kyekimu. Yes. Kale obuhoro. ABS TV, it is true, nekyamazima ikahumulikana ya. Obulengekanya bwawo uwumuza ebirowoozo tugende tunakitegedde uwumuza ebirowoozo kati ngabasaba
esaha eno y'omwenda wamabyawo wite ekindu ekiri okwa mutima baitu kowa siwanga toka eribohokara. You have some sorrow on your heart and you really like you're deeply distressed. Ukanya yeriwo chingesa heno uketunga obuhoro. You'll get peace. Okay. Awo babadde bebundi bamanyi olulimi lwoka. Nedda. Olutoro. N'olutoro kati babadde olulimi. It is intermixed. Abantu abafort. Abantu abantoroko, bundi bujo, kasese, nabona abakundora. Abakurora. Yes. Olondo manyi bulungi so akundiba. Ninyowe Pastor Sam Abizayo owa Revival Christian Church, a branch ekyana ky'ekkanisa ya Pastor Iga. Ebimali muhulireho ninkora, it is true biruga hanu, they are basically from here. Wabijja wano. Ninyenda okimanye nti ene kanisa eyimirira ha musingi gwa Ruhanga. Mumpulireho kiro kya mukaaga ha KRC 12 FM Fort Portal. Mbayireho nintebeze enjiri ekiro kiro kya mukaaga. Nasaba kusabira ha abantu, it is true. In fact kati nafuna access to now the worldwide. Abantu bona nimbagamanyisa nti mizire n'obutumwa obw'okusumura obusinge bwawe. Mizire nyetekanize nti even nomukundora burora oli mwino mwokwikiriza ekyo kisembo mukama kachimpa obumbanyemerira akatuti mbanisaba just nofuna at a nice site okandora with an intention ine kigendererwa o ine kizibu kyo just ekizibu kiteeka mutima gamba mukama kigaruka hali omusikirabira hali omusejjo gukigaruke nambere kyarugire, you will instantly get healed. Ngubuze ekibuuzo. Amina. Abasumba abali abatulaba abali kusawa yaffe ey'omwenda obagamba yo kiboze wano olabiyeyo akantu k'obusosoze olabyewo enjawulo obanga obawa amagezi ki? Olaba ekintu ky'obusosoze ekintu ky'okusorora kibeera wonna. Okusorora kyeki? Obusosoze segregation. Obusosoze wamwe bakita kusorora. Erisorora, kusorora ya no mu rukonjo erisondora. Yes. Ekintu ekyo kiri hona no mu mulembe gwa Yesu kikakiriyo betu ninsaba omusumba weno wali banayenda kwimuka mu mafuta otayimuka mu kusorora mu itima. Okimanyo borayimuka mu itima okayimuka mu kusorora ojagaruka hasi ajja kugwa. Ruhanga nayimucha abakwebundaza n'abakugondeza bagenzi babo kandi nagara hasi abakwehimbisa. So ningamba abasumba bona otagira kusorora mugenzi wabo habwokuba Ruhango bwakana kutuma akutuma oli wenka. God sends you when you are alone. Yamutuma bwomu. Kati orugankaha okugamba omuntu ngo yo si musumba nyoguti nkwatagana nawe go iwo oyino ekipimo obusumba kyekyali kubatume nga baagala kusosola Paulo nti Paulo yali musomesa w'amateeka ate ngata abasumba. Paulo nazimba omutwe n'afuna ebitiibwa by'okutemula abasumba aboogera ku Yesu. Mulokoke n'agamba kambate naye mu Bakolisaayo esooka 9 n'asisinkana Yesu Katonda mu lukubo ng'agenze Damascus kutta abalala. Kati yali agenze kutta yawunzika ate nga yali memba waabo. Ono that bw'obeeramu obusosoze obw'orabamu obusosoze wabula ate yagala nnyo okutegeera omuntu oyo akikola atya. Habwokuba saakuba n'akukira n'akusinga n'ekifo ky'okumufunamu amagezi n'oyongera kumweyihawo. Okay, message ebadde y'abasumba bwemba mwagala okugenda mu maaso banga mwagala Katonda abakozese mujjewo engeri y'obusosoze n'ososolanza oyo yiga simwagala kale simwagala naye nga tulina nansonga yiga yakukola ki yiga yali akufezeeko yiga yali akugamba talina kyeyali akukoze naye nga abantu bamukutamya tomwagala
ate nga newobawo n'abantu nga ffe nobeerawo nga olina ebizibu byobirina naye ngaekyokujja ewayiga akusabire wakiryoka so ogenda kufa bakuziike ate yeyiga asigalewo oba gwogamba nti toyagala akusabire ate asigalewo mbaniriza olunaku olwokubiri olwokuna awamu n'olwomukaaga gwe ayagala okusolaba Musumba Yiga Gasini abizaayo ekyo kyosobola kyerabira ojja n'ensigo yo ya mitwalo 10 ejja Uganda nosobola ng'omulaba 1-on-1 oba omu ate nga tubeera ne service 2 olwokutaano awamu n'olunaku olw'Essande oba giyite Sunday moment oba Friday night zezo cha service 2 zetuba nazo nkyalina omusumba ono okuva ebundi bujo naye njagala ate tusooke tuwumulemuko tukole ku nsimbi z'abakama baffe nkomawo naye ajje n'ekigambo. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo ennaku z'omwezi on the date nga 8 omwezi ogwa Feb of 8th February waliwo abantu bangi there are so very many people bankabiridde that have cried to me nga bagamba Musumba saying, Pastor, ebiseera by'amazzi ge wanaaba mu mutwe n'ogagaba the time you wash your head with some water and you get it Musumba fe out. abamu tetwagafuna Pastor, some of us missed it. abamu tebaaliwo Others were not present. banja bataaliwo Many were not around. ennaku z'omwezi nga 8 So on 8th of February, omwezi ogwokubiri that is February, lujja kuba lwa 6 it's going to be a Saturday, wiiki esooka the first week mu mwezi ogwokubiri in the month of buli February. muntu yenna nkuyise And everyone, I've invited you. jangu ofune amazzi Come and get water agavudde mu mutwe that gwange will have passed my head gagenda kwambululako ebisiraani and dress all misfortunes from you, ate gagenda kukyusa obwongo bwo and it's going to change the way you think. ogenda kutandika okupulaninga You are going to ebintu start becoming a master planner. bye wali toplaningangako Things that you never could plan before. oba omwana wo Or your child, bw'anaanaaba amazzi gano if once your child washes agavudde mu mutwe gwange with this water that will have passed my head, n'ebyasoma agenda kuba your ng'abitegeera child will start understanding whatever they era are ajja studying. kuleeta first And they will grade always bring first grades to Mu you. linnya lya In Yesu. the mighty name of Jesus. nga 8 ogwokubiri That is on 8th of February. oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo tunasaba yampa ekirabo ate nakijja ku Musumba Yiga oyo bw'oba oyagala owonyezebwe ku TV tomujjako maaso so anaatulaba ajja kufuna ekintu kyenjawulo then two, when I pray and you touch either your radio there is a way the power transmits up to you. Kale nja kusaba twewombeke tweteeke mu mikono gya Mukama. Bwe kiba si kizibu oyinza okusembera kumpi ne TV yo. Bwe kiba si kibi nnyo onaasobola okugikwatako. Kitange omutukuvu mu linnya lya Yesu, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo, gwe Katonda wa Musumba Yiga Gasini abizaayo, gwe Katonda wa Musumba Andrew, gwe Katonda waffe, nga gwe watonda eggulu n'ensi, tuzze mu kifo kino Mukama okusisinkana omusajja, omukazi, omuzeeyi n'omuto ayina embeera emusudde ku kisenge. Njagala Mukama omuntu ono bw'anaawuliriza ekigambo kyo nakkiriza okukwata ekyamagero ekyo, kkiriza Mukama awonyezebwe. Nangirira omwoyo ogw'okusumululwa, omwoyo gw'emirembe, omwoyo gwa brain and mind set free ku buli yenna alina confusion. Ate ngolola omukono gwange ku buli mulwadde yenna, njagala Mukama amuwonyeze. Mukama owonyeza bangi ate nkimanyi okyasobola okukola. Njagala Mukama omuwonye
buli akukkiriza ate saba osobole okuzaayo buli ddogo lyonna buli kisiraani buli kikoligo buli kikolimo kyonna omuntu kyeyateeka ku muntu ono naye ng'ayagala kuteeka omutima gwe eri Mukama mu linnya erya Yesu amiina. Abalabi ba ABS TV eno essaawa y'omwenda tuzze funa kigambo ky'omwoyo ate kizuukisa kizaamu amaanyi. Ngenda kutwala ku direction yo ate nkulage nti oyinza okubeera ng'obaddeko n'omukisa naye n'otagulaba bulungi n'olemera ku kintu kitakugasa. Kati awo kiba kikwatagana mu ngeri y'obusosoze. Waliwo omuntu asobola okuba nga yandikugase n'akutwala mu maaso ate gwe n'omwejjako oba n'otamulaba n'okwata lyo ate n'owunzika ng'obuze. Nga sikutwala budde omutwe gw'ekigambo ky'olwaleero guli nti nyina ebintu biri nate njagogera ku kimu nnyo nti nga tonafuna mukisa otera nnyo osanga bizibu n'ebikuleetera okwetamwa n'okkirira ne wansi n'oleka n'okwebala mu bantu. Abamu mwasooka mu mirembe naye ate kati embeera ekusibidde ku kisenge. It's the right time. Nika kaira kawa karungi kakatukuka wakuwene esaheno nga sonda Mukama kurusa yahisi njagala Mukama mujje wasi kitegedde ekyo nze mpulira. Waliwo ebintu bibiri oba olibeera omuntu anatuuka mu lugendo olulungi osanga bintu bibiri. Waliwo kye bayita ekikolimo kasi kitegedde kitegeeza wasoma mugonde kibatita batya mu lulimi lwo omukyeno. Omukyeno olutolo like omukyeno but it is mu lukonjo omukyeno. Eriremererwa erisirana those are slightly the same. Yes, bichuka mwe. Eribya suwanga endembeera sobola agenda mu maaso. Ebintu ebyo bw'obisisinkananga mu bulamu bw'ensi tuweta just kitegeere butegeezi nti kizze kuyigiriza. Abantu bonna boolaba bayita mu muliro naye ate mu muliro gwabwe ogenda kuvaamu yaliko omuntu eyamukwatako. God works helps people through people. If you to be a man, a woman of destiny, ng'onatuuka gy'olaga, you shall have a destiny helper. Nate waliwo abantu Mukama obubaka buyampa nti waliwo abantu basuulawo destiny helpers baabo ne beesiba ku bitabagasa ebitabatwala maaso ate luvannyuma omalirira nga wahwereho nga baweddewo. Badde nsuubira okuchallenge. Amiina. Waliwo abantu ng'olowooza n'okwetta olaba obulireyo eyo. There is a second chance. Ate engeri ya Katonda toyinza agitegeera. Don't measure God. There is no godliness measure. Oba ngiyite godimeter kino ekyuma ekipimango kino kirusi kino kyazze mu bwa Katonda. Kyovola abantu babuusabuusa ebyamagero ne bagamba ebyamagero byayiga bya kiwaani. Tukozesa kompyuta. Ngo nti mukozesa kompyuta ne tubyedita. Kate nno kiri ebundi bujjo kirala nti tuzanya katemba. Waliwo omuntu gw'ogenda okusanga n'omudespising omuntu n'akulaga interest to help you n'onyoma gwe mukiyita okunyoma tukitereraya omuntu nyanzere kuyamba akutwala embeere nga kati oyagenda kunkolera ki ekisooka ndi munene kale gwe wakogga bakukobana abasajja bakukoza n'ogamba nasoma nnyo qualification is just papers mpapula oba oyina PhD bagiwandika ku lubaluwa kyamani alusuwalo nga wandikira ekibali ky'embuzi ate ku lupapula tebina njawulo
kye bayibuli egamba mu Bakolosaayo esooka 1:18 akyusa amagezi g'aba amagezi n'agafuula obusirusiru ate n'aleeta abasiru abato abatasaanidde n'abafuula ensonga. There is a person Mukama gwe yandaze mukyala te ayinza okubeera muwini ayagala nnyo omudaala gw'atunda agumatira nnyo naye ate waliwo amuleetedde a new business kyagezeeko ekintu ekirala alinga tamwina na budde bwe ate ono alinga anateera okukomya okukukubira amasimu and this one multiplies to everybody kitambula ku buli omu yenna. Olina omuntu ayagala kuintroducinga mu kintu naye ate oyagala kyetegereze nnyo oyagala kitegeera nnyo it may not end up work for you. Ojate jagenda kyetaaga nga kivuddewo. I have a saying nkosa one letter nkosa ekigambo kimu enyuguti emu njikosa emirundi ebiri. How? Omuntu asobola okwagala kufuula akataala. You see that correlation? Akataala naye ate wagenza okufuulira akataala ate n'akufuukira amadaala. Ayagadde okufuula akataala naye n'awunzika ng'akufudde amadaala kati n'omulinnyirako n'ofunirawo ekirungi. If you are not my hope, bw'oba toli ssuubi lyange, bw'oba toli ssuubi lyange, you should be my hindrance. Oyinza okuba nga gwo alemesa. Kati oyinza okulaba ekintu nga tekiri bulungi kikulemesa. Naye amasimu ankubidde mangi andemera kanteeka ku pressure. Akitegeera atya? Give me time. Musumba yabulirako n'enjiri nti waliwo omuntu musumba n'omutwe ko bwawagagga n'omuntu n'omugamba waliwo kunoonya alina business n'agamba I will wake up at 11. Kati alinga akulemerako mugende mubeko kye mukola naye n'obanga si byoliko owunziko bitegeera nga tokyabikwasaganya ate nga ye choice yo nga ye blessing yo nga gwe mukisa go nga lyessuubi lyo. Kati ate no tutandika okuyiga okukwata buli kimu kyonna. Abantu bajerega kye bayita Yesu. Nze okusisinkana mu ddwaliro nga sinalokoko nti ate oli faza oli pastor oli reverend oli sheikh ngubanaye musooke muleke bye mukola tusabe. Bw'obeera kumpi nange nakukubanga olwi egwe oba ninkukuba bode ogenda kulankunda otunule ninsimula bwenti uniform yange ya white. Naye ate I got challenges buli lwena wakananga ekintu ekyo kyandemanga ate obunabbi nabufuna wano. Ani yabuwa Musumba Iga 2012 nakuwako obunabbi nagambe kikulemesa ogenda mu maaso ojereganya abantu bakanyoma nnyo tizikunyoma naye oluganda nange lumpeddemu. Now waliwo ekintu kigenda kujja mu maaso go. The prayer of today esaala ya leero egamba nti ng'ogenda kuva ku omukisa gwa ssaawa 9 guno njagala osisinkane ekintu ky'obadde okaabirirwa olunaku luno lwonna emyaka gyo gyonna nga kyagaana. Believe me, I am a man of God. Ojja kiraba at the end of this day. Ku ssaawa eno ey'omwenda weena eggwera ojja kusinkana ekintu ekyali kyagaana emyaka n'emyaka. W'onaawuliriza ebigambo byange n'obikwata obulungi n'obimanya nti bya bwa Katonda by 7 PM obudde bunatuuka sahangu masi eriwolo ssaawa emu ez'akawungeezi ekintu ky'obadde okaabiridde emyaka gyo nga kyagaana kijja kutereera. Katonda agenda kikola mu linnya erya Yesu. Amiina. Aha, kati omuntu osobola okulaba nga azif nti byaganye omuntu nakulemerako n'olaba nga alina point naye tukole kino n'olaba nga akutawanya you are comfortable ina kyomatira kyokola ate kyotegeera nnyo kyewasoma ogenda kusanga amazima. Amiina. Nga omuntu anakutuusa we wandibadde oyagala okubeera ng'omulese.
kati tuyige okukkiriza. Habekuku sura 2:4 kitabo kya Habekuku kigamba wadde omubi yeewanika nnyo the just abatuukirivu shall live by faith. Mpozi ekintu gwe nkunyumiza emboozi n'oba nga tejja kukola tekuyingira munda yukolite okukusesera. Yes, it does not enter into your blood. Njagala nkusabira olwaleero omukisa amafuta aga spiritual discerning osobola okukwawula nga sikubuulidde ate abakristaayo bange bonna ekintu ekyo bakirina. Bw'onaamukubira esimu etalimu ejja kugamba tibagikola ine eyo tebatekolebwanga automatic ate yange bwetyo naye oba bw'okubako ng'oyagala kunyombesa it can't pass through. Evaako bwekutuuka n'olowooza naku blacklistings kati ate bw'odde eri noweesortinga n'ofuna amazima there is a spirit of understanding ekujjako neeyitamu oba neekuleetera who called. Kati abantu njagala tutudde ku kintu ky'okukkiriza Kristo n'okumwagala. Kale kanzikire mu byawandiikibwa Yokaana sura 4 otandika ku lwa 7 mpaka ku lwa 26. I will be fast nja kisomako mangu. Yes. Wano waliwo ebigambo bigamba nti omukazi Omusamaliya yajja okusena amazzi n'asisinkanako Yesu. Yesu n'amusaba omuwa amazzi ag'okunywa. Omukazi abadigirizwa be nga bamaze omuvaako bagenza okukola ogula ekyokulya nga bavudde ku Yesu. Kati omukazi ali mu kwogera ne Yesu. Omukazi Omusamaliya yayogera n'agamba kijja kityanze Omusamaliya okuwa gwe Omuyudaaya amazzi. The point was there, mpa amazzi nywe. Akitegera omuntu yenna asobola okunywa. Naye nagamba tekisoboka. Fe abaddugavu tetuweereza abazungu, tetunywa n'amazzi abazungu ku kikompe ekyo. Just believe. Kati yasosola nno. Are you with me now in the beginning? Yeah. Yasosola. Yayagala kwetegereza nnyo Yesu. Yetegereza nnyo Omuzungu naye ate tebyali bisooka ebya Katonda bye kiba kize kikwatira. Watukkirira wansi Yesu n'addamu omukyalo n'amugamba singa omanye omukisa guze gy'oli, singa obadde omanyi omukisa oguze gy'oli nti ndi mu kusaba amazzi tewandimbuuziza ate tewandibuuziza ani akusaba amazzi wandikikkiriza bukkiriza nompa bweninywa. Omukazi n'addamu n'amugamba kubanga Yesu amugambe nze nja kuwa amazzi ag'obulamu. Omukazi yagenda mu byakwetegereza by'amaaso n'agamba gwe tolina kikompe tolina kyakusenamu amazzi. Amazzi ogajjewa ate essolo liri wansi. Osinga bajjajja baffe abatukolera essolo lino ne balinywirako nga basena wansi nga balina okukkira ne bafuna ekyokusena mugonaagajjawa. Omukazi n'ateekamu actualized oba actualment oba ayaga kukebera amagezi g'omusajja ono Omuyudaaya Yesu. Omukazi bwe yayogera ebigambo bye byonna okulwa 15 ate omukazi addamu kubuuza kirala. Kale bw'oba olina amazzi ag'obulamu kale gampe eno ate n'amubuuzamu mpaka gampe nti nsobola oganywa ndeme kuddamu kujja wano okusena amazzi. Yesu n'amugamba kale genda ondeetere ebbaawo. Kati bw'otunulira statement ezo tezikwatagana amazzi n'ebbaawo. There are things waliwo ebintu by'ogenda okusanga nga they are not correlating nate they are no actual point. Nogamba how comes. Kati ate ng'omu ndowooza y'ennaku zino omukyalo ono yandirowooza nti Yesu amwagala naye si bwekityo bwe kyali. Kale Yesu alina engeri gye yayagala omukazi ono ayingire mu kukkiriza so si mwagala so si kunywa amazzi g'ayagala. Waliwo ekigambo ky'essuubi kye ndi mu kugamba gwantunula ndaba
agenda ku recording audio kano ate buli lwokawuliriza obanga owuliriza ABS program zayo n'essaawa y'omwenda eno gye tuliko nga kweri ojja kulaba ebyenjawulo. Omukyalo ono Yesu n'amugamba ndeetera bbaawo tenolaba obulimba bw'abantu. Omukyala ng'akeera ku makya ng'ali mugamba Yesu nti munnange nze siri mufumbo ng'alina omusajja is opening now a gate ye ku bintu byalowooza. Kyengeza kukugamba gwe byolowooza nti byebituufu si byebituufu kubanga nga bwombuziza abasumba abasosola bannaabwe alowooza yamanyi abasumba yamanyi bizinesi naye ate nga ekintu kyalo kyatamanyi kyanyooma nga it's the actual thing ekinamuyamba nekimutaasa. Omukyala nakweka kati has opened away sebo sirina nagamba ndeetera omusajjawo Yesu ng'amugamba omukazi n'addamu nagamba sirina. Yesu nagamba kituufu oli mutuufu ogamba toyina musajja kubanga te wakabeera n'abasajja 5 era kituufu yali tayina kati sokolinde kati eno bavudde ku mazzi kati bazze ku musajja oba omusajja omukyalo ono yafuna interpretation y'amazzi n'omusajja simanyi. Tuleme kulowooza ebintu engeri gye tubiraba tutandike okulowooza nga tukkiriza nti Katonda gyali ate bw'onakkiriza Yesu ojja kulokolebwa oba oteredde ebibyo bijja kuba biwedde. Naye ate kirala oyinza okuba nga omukkiriza naye ate ng'omuntu gw'oli naye ali mu kusumba is not your destiny helper. Si yanaakutuusa ku kyoyagala si yagenda okutuusa ku kyamagero kyoba kusumula. Amiina. Kati musumba Saamu kuva ebundi bujo bwe tulina wano mu studio y'omu ku mpaji oba ku basumba abava mu ngalo z'omusajja wa Katonda Pastor Yiga. Musumba oyina kumpeta watwalako kumpeta? Si no mama nyina nyingi ziwera na 10 naye ate buli mpeta gye ntwala eyina olugendo lw'entusaamu. Buli mpeta gy'otwala? Kankutegeeze nze natandika kubuulira enjiri mu kayumba k'ekibaati kakakadde kati ogamba nfuuse omusumba that is 2013 ninsumbawo ng'abantu bansekerera ovudde ku bikugasa bagenda gira bwe bati nga nyingidde bulooka baati 10 ganda baati garanki gammwago ate bagenze kwegamba wati ngamba mu nyumba yange muveemu Yesu si wakukwekera tubeere mu kiveera abantu nga bajjerega tebagenda gira wati nga nsitulawo akayumba katono kakusabiramu kakanisa nekyayewunya abantu nga buli material egendako eri so expensive. Mustayimbo oguzimba kalina gwe guzimbye akakyaki kange wadde kakyali katono. Yes. Mulinnya erya Yesu musumba yagamba yina okubeera estate. Abantu ku kyalo bazimbisa maramu sigenda kyakyogera abebundi bujo munanyasi tukahimbisa ye maramu bundi bujo fotopotro kasese it is common there. Bazimbisa maramu naye ate omusajja ng'andeeta cement ate nga ndeeta concentration entuufu ezimba kalina kubanga nzimba kintu kya Katonda kino okuba kinywevu. Ate kuva ku kyalo tekuliko nyumba eserekeddwa versatile tena njogera ku mugaso gw'empeta. Nze nsoose kuleeta amabaati ga versatile ku kyakye yasooka wansi w'akasenga ka ruumu y'ebbaati nevo ngenda mu kiveera nikibuukako munnange nga tusaba yekiriza Katonda. So tozanyisa maanyi ga mpeta eyo kati aboogera kuyiga mulinga abeejja ku muntu anaaba tusa gye mulaga. Naye kankubuuza omanyi ekyalo gye nzaalwa nga bwe wafaanana? Nze nedasebo obuuzanga musumba twali naye mu motoka nga tugenda naye owa poliisi yamukola mubi n'alyoka n'amuvuga ku speed ekiro nate
kati we twava mu town ku district y'Unjo kugenda Mirambe ku sub county wali church mama oyita wansi ng'omuntu agenda mu mpuku kokowa yazimba nesereka mu oyinza okwetagamu ne balubu ekiro emisana nzikiza ate ndi muzukulu wa bundi mbuga eyo eri munda bangambe musokisi eri wansi nnyo nate kati ndi ku TV lwayiga yiga ne mundu wesonga na una uchebitsibu byawo neto tidde okasagerya seri pastor Samu abizayo akakusabira ebitsibu byo bikakulwako ebistande bino byo bikakusirana yabikaenda wo munyanzi wawe oli mukwefuula olinga omukazi agamba omazi onagajawa oma yabo tubaveeka abogezi baba okuba ne mu Yesu baliwo kati ate omukyalo bwe byagenda mu maaso yagenda okusanga Yesu ng'amanyi si Yesu ate nga yali mu kwogera eby'amazima. Yesu n'amugamba kituufu obadde mutuufu okungamba tosobola kumpa amazzi oba tolina na musajja kubanga wakabeera n'abasajja bataano abantu b'oli nabo olowooza be bakumanyi be bakuyamba ogamba nze ndi mulokole bannaye nyina sapuli bannaye ndi wa Church of Uganda munaasonyiwa naye ate mbabuulira amazima. There is no organization egenda okutwala mugulu okujjako obutuukirivu bwo mu mutima gwo n'okukkirizaako ogenda eri Katonda ate niweegattako omuntu anaakuteeka mu nsonga. Nze tewandingambye nva mu Church of Uganda nno sha ate naye nagenda okizuula kanisa ya Uganda musiya muggulu ya Uganda. Kale abalala bwe bana bati babyogera nze nja bitandika kale nange bantandikeko naye bw'oba oyagala kunsanga kwogera nange ku line okusabira olw'ossa ofunye ekizibu osobola okuba ku ssimu yange ninkulagira wali kyaki oba ninkusabira ku bintu ab'ebundi bujjo. Enamba yange eri 0753 071 nya ab'ebundi bujjo temuneerabira. Musumba obudde butuweddeko program endala ziddako naye nga njagala buli abaddeko EBS TV Musumba agenda kusabira ekibadde kikusumbuwa kigenda kuvaako naye olw'okubanga olabye akkiriza naye agambye nti n'empeta yagitwala Musumba naye empeta agiina kati gwe omusumba abadde akyali eyo ogamba akati nze ndi musumba nina amaanyi gange naawe osobola okujja n'ogezesa ku mpeta eno n'ogitwala Katonda ajja kuba abaako byakyusa mu bulamu bwo. Musumba njagala tusabire abantu tuve wano finally naye nga ngenda okusabira abantu. Musa Katonda yamubuuza otidde Farao naye olinayo ki kati ayinza okubanga agamba alina amafuta ge nano empeta eno naye kyetaagisa. Musa n'agamba nyina omuti ngukuteeka oli nigukola ebyamagero kati n'empeta ekola ebyamagero eyo. Nawe Musumba jangu gye kimireko finally ninyenda kumanyisa nti wejumbira okusaba ijotangatanga ne musajja wa Mukama Musumba Igagasi nabizaayo omusumba Andrew Jenga abizaayo balina olugendo lwe bagenda okutwala ogenda kutereera ogenda kusanyuka. Ekyakabiri tuwefuula okwetegereza nnyo nti abaabizaayo tuwefuula nnyo okwetegereza eby'obwa Katonda. Waliwo omuntu kiri common kumwe abakyala musajja ajja nakwagala ng'asazeewo ngamba neno mba twandisoose okumala emyaka 5 mba nkyetegereza gwatalina minzaani ya laavu mbasaba abooluganda abali ku ssimu nti njagala okkirize Katonda engeri Katonda agenda okukoleramu is not predictable. Tunasabira abantu bano awo ku TV kuliko enamba ez'essimu z'okusindikako ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi awamu n'okusupportinga EBS TV esobola okubanga erabibwa olaba naawe weebundi bujjo ogiraba abantu beeyongera okugiraba. Sindikakawo ekiweebwayo kyo ekimu eky'ekkumi nga Musumba bwagenda okukusabira ensalo zo zigaziwe Katonda akusumulule mu by'essente osobola sindikako ku ezo enamba eziri ku TV yo. Musumba agenda kuba atusabira. Amen. Bible blessing anye ngalo eziwaayo singa
ezaaniriza kati buli lwowaayo ku ABS ogenda kufuna emirembe. Tugenda kusaba naye njagala okimanye nti olina okuva ku kintu ekyolowooza wamanya n'ofuna okukkiriza. Kkiriza Kristo, engeri agenda okuyambiramu engeri gy'otategere bibyo ebibuzaabuza nkusabira akaseera kano. Njagala Mukama akuwa emirembe, akusanyuse, akuwa obugagga. Bambi walemera mu mbeera wansi, njagala Mukama akuggyeeyo, akuteeke waggulu. My will and my prayer is you should be fine. Utekane ubyendeeke aliro weyumbere erisaba wihikire kwa musumba yiga agasi na bizane musumba Andrew abe bundi bujju nentoro kumanga nambikira ku Pastor Sam abizayo ngane in touch with this church Mukama kendre mbera ye kitange ali mugulu mulinye lya Yesu. Bwe kiba nti kino ekigambo kyenjogedde kikyo njagala buli yenna akikirizaamu afuna okuwonyezebwa. Bayibuli eno ngiteeka mu bbanga nga nkulayirira nti buli yenna nakkiriza Katonda, Katonda kazeeyo eddogoli mutawaanya, Katonda kamuggyeko obwavu, Katonda kamusanyuse, kakuwa oluzaalo, kakuweereza amaka, kakusumulule mu mbeera yonna. Nkwagaliza ebirungi. Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo. Omanyi omuntu ono ebintu ebimutawaanya nnyo. Kubanga asobodde omutuuka ku buli kimu kyonna ku lw'obudde naye njagala Mukama gwamutegeera omumanyi nti byakakola byonna tewali ekimugasa. Njagala wabakkiriza Katonda, wabakkiriza Kristo, Mukama mutuuse ku kintu ekirungi. Mukama muwonye muggyeko ekirwadde ekyo. Mukama muwe obufumbo, muteerereza amaka, muwe oluzaalo, muwe naye atuuke ku grade ennungi. Nkusaba ayi Katonda wange wuliriza okusaba kwaffe mu linnya lya Yesu. Mbadde Pastor Sam Abizaayo owa Revival Christian Church bundi bujjo. Webali kujja musawo ey'omwenda n'okyalirako. Amen. Abantu beeyo nno bakubiriza okundaba n'otulaba. Bakwagala nno. Banjagala. Tibanayo jatutumira akali akawala. Kali sharp. Mukama kwomukisa. Yabadde oyo webundi bujjo tubebaza olw'okuba ku ssawa yaffe ey'omwenda ate tusinkane olunaku olw'enkya. Akume atakuumira mpeera. Bye-bye. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo.